Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Busolomba mu ggombolola ekisiina mu disitulikiti y'e Kaliro okuziika Patience Nabiri emyaka 2 omukubala abasatu abaafiira mu ggwanga lya Sadwe nga bagenze okuba ekyeyo. Okuziika kulemiddwa mu Reverend Fred Mugoda atwala obusumba mbwegadumira asira abooluganda okukwasa Katonda olw'okufiira muwala waabwe gwe babadde balinamu essuubi ng'agenze okukola ebweru. Mukama yekka yasobola okuwa essuubi. Omwana ono yali ssuubi lyaffe n'etaliiwo, emirimu gye yali agenza okukola tagimazeeko. Ssebo abakika essuubi lyaffe libeere mwali mu Mukama. Mu ngeri emwasi y'abantu abalina okusomozebwa ku mirimu gye bakolera kuno naddala abavubi ku nnyanja nabo okwekwasa Katonda. Abaali besiga ennyanja kakati babagoba muki ku nnyanja. Essuubi lyo liri luddawa? N'omala omwaka nga togendako mu kanisa? Kitaawe omugenzi yona waako alaze obutali mativu ku nfa ya muwala we olwa kampuni yamutwala obutamutegeezaako n'afunira amawulire ku mikuto ya TikTok n'okubuzaabuza sente ze bali babalise okubalirira. Kampuni yatwala abaana abo e Saudi yabambye $17 ebula okuziika balese akade kamu kamu abula okuziika sente embasi yaziribbe ne bagamba buli mwaka yamuwa $400,000 kyeke basukule manya g'abazadde abaana basatu buli muzadde amukole kyeke ya $400,000 bagambye sente baziyise mu embasi yense mu embasi batufunira kyeke zaffe. Wakuwala zinyiike nti omugenzi abadde muwala w'omukolo nga yamuteekamu ssente Bukedde 7 okufuna omulimu asobole okumuyamba okuvunaanyizibwa bw'alina awaka. Nanga naye mulimu wagako $7,000,000 ngamba si nsonga yaziwaayo genda okole. Ono asabye gavumenti okuvaayo bafune obwenkanya. Twagala okuba pulezidenti tufune obwenkanya eri abaana baffe kuba twateekamu ssente twagala kukola kipulezidenti. Mukwano gwa famire Jemba Bikuwala wasabye gavumenti okuyambako ku famire nti wandibaaweko baane wakati w'abakozi ba kampuni n'ab'ekitebe okubalyako ssente z'okubalirira kubanga babasuubiza ssente nnyingi kyokka babawadeko akadde kamu. Twategeddeko nti omwana ono ng'amaze okufa enkola nga bweri ey'abazungu oba ey'abeeru balina akasente ke bakola ki ke baddiza eri abantu abo, naye akasente ako ku sayidi eya kampuni n'abakulu abatukiikirira eyo abaana gye bawangaalira balabika okuba nga batandise amazina gano agakola ki. Omugenzi alese omwana omo ng'asikiddwa muto we Edith Nabiri oluva aziikiddwa wakati mu nnyiike. Emirambo gy'abawala basatu gyakomezebwa ku Lwokutaano era ne bajja mu ddwaliro Mulago nga kwaliko Patricia Nambwa emyaka 23 ne Judith Niwasiima nga nabo baziikiddwa nga Nambwa yaziikiddwa ensanje nga bitakulaze ku mawulire gafuna ku Lugula ate Niwasiima naziikibwa Isingiro. Bano batwalibwa kampuni ya Trust Partners Limited esangibwa ku luguudo lw'Esalaama. Abooluganda gye bagamba nti yakola kimala okubanyira kufya okufa kw'abantu baabwe wadde nga bagamba nti baafiira mu kabenje. Naye batugamba mbu baafa accident kitali bamativu nakyo kubanga tewaliwo obukakafu bulaga. Ivan Wachebe yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.